Olutalo olutandikiddewo ddala Katikkiro Charles Peter Mayiga addiza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo oluvannyuma lwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuvaayo olunaku olw'ejjo n'ategeeza bannayuganda beeyongerere ddala okubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti Kabaka waffe ffenna Kabaka si wa Katikkiro Charles Peter Mayiga wabula ne Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo naye ayongeredde ddala okubigamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kati luno olutalo tugambe nti lwa bigambo tugambe nti lutalo lwaki naye nga baganda bange mikwano gyange ffe kye tuyinza okugamba kiri kimu nti kaawedde mudda Katikkiro Charles Peter Mayiga ne bw'oneekangabiriza ne bw'otayagala bannayuganda kwogera ku nsonga zino ne bw'onaakugira bannayuganda okwogera ku kituufu kye balina okwogera olw'okubanga olaba nga kikulya kikumalawo olaba nga kikutwala olaba nga tokyalina kyoyinza kuzzaako abantu bakutegedde abantu bategedde nti oli musajja mulimba wajja kusaanyawo bwakabaka era wajja bumalawo kakati tokyalina kyogamba bantu naawe oli awo mu mbeera yakwebuzaabuza naye His Excellency Terekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine by'ebigambo abadde abitugambanga tituli balabira ku bikolwa byabwe era ebbanga lyonna tubadde tulinze ebintu ebimu tubirabeko naye munnange Mukama atubeeredde mulungi nti bye yatugambanga ate tutandise okubiroozaako abantu bangi bakola ebigambo bino abantu bangi bakoze amannya amabi abantu bangi boogedde ebigambo naye munnange Katonda ono engeri gy'atalya nguzi Katonda ono engeri gy'awuliriza Katonda ono engeri gy'atali mulyazaamaanya avuddeyo abantu abo n'abaswaza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano tumaze ebbanga nga tetulaba Ssaabasajja Kabaka nga twebuuza Kabaka waffe aliwa kyatulumye nnyo abamu okutugamba nti Kabaka ali mufuna bujjanjabi ate Kabaka n'avaayo ng'atali kufuna bujjanjabi wabula ng'alina akafo akabi mwe yabadde ali kyatulaze ekifaananyi kirala nnyo ne tugamba lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga aba agenda mu maaso n'okulumba abantu n'okulimba eggwanga n'okulimba abantu ng'ate amazima agamanyi Ssaabasajja Kabaka si gy'ali tetukyali mu mbeera yakwagala kutambulira mu kutiisibwatiisibwa yakwagala kutambulira mu kututiisatiisa tuli mu mbeera ey'okwagala tulabe nga tutambulira wamu ng'era tulina ekituufu kye tuyinza okukola gwe wenna alowooza nti nno Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yalina sse bw'era waatayogera mbu tewali kijja kgenda mu maaso twongera okujjukiza nti awo bannayuganda baavaawo dda bannayuganda bamanyi kye baagala era bwe baba bagambye nti bajja kusituka balwanire okulaba nga bafuna Ssaabasajja Kabaka Katikkiro Charles Peter Mayiga ajja kuba talina kyagamba era ffe twongera obbategeeza nti tuli bannayuganda abalwana okulaba nga tuzza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yenna alowooza nti nno Kabaka we yamuyinako control Kabaka waffe ffenna era twongera okutegeeza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ti Ssaabasajja wa bannayuganda Ssaabasajja si we so aleke abantu abo abalina ebisobozi abalina enkizo bagende balabe Kabaka waabwe bagende batuulemukko ne Kabaka waabwe bagende boogeremukko ne Kabaka baabwe tulabe ekyokukola tulabe oba Uganda ezitambula naffe tufune ekituufu kye tulina ofuna naye wali wana alowooza nti agenda kusibira Ssaabasajja Kabaka mu mikono gye era tebagenda kuddamu mulaba era sigenda kuddamu kukkiriza muntu yenna agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka ekyo tumugambye nti gamubikkuse bannayuganda bamanyi kye baagala era twongera omujjukiza byonna abikole naye ekyokugamba mbu Kabaka bantu tebagenda kuddamu kumulabako mbu kubanga abantu abalinga nze talina kyatugamba Katikkiro Charles Peter Mayiga toba tolina kyogamba bantu bigambo biba bikuweddeko funa ekyokukola ekirala naye nga ffe gye tuliwo okujjukiza nekutegeeza Kabaka waffe ffenna ne bw'onaagamba mbu ababanja Kabaka beezannyira byabufuzi ate Kabaka bennyini ne bavaayo ne bakuswaza ne balaga nti by'otugamba wano otulimba si bye bituufu bannange kibalamu nnyo amaanyi naye ate kireetera obuswavu bungi Mukama waffe waswadde nnyo talina baana abange okakasa Kabaka talina baana naye nga bwe mukyakuŋŋaana baganda bange ne bannyinaze nga sinnatuuka ku mulamwa gw'olunaku olwaleero kansooka ate mbategeezeeko nti olunaku olwokusatu waliwo enteekateeka y'okukyalira comrade waffe Masaaba Faustin
Masaba Faustin tuli bakumukyalira oba bannaffe bakumukyalira olunaku olwokusatu okumuzzaamu amaanyi okukimanya nti tumwagala nnyo n'okumutumira nti nga ffe bannayuganda babadde aweereza naffe baweereza banne munnaye tumiisinga nnyo enkola ye ey'emirimu era waatali dibudde ne yenna eyali yagadde otuwerekerako mu ngeri ey'enjawulo ku lunaku olwokusatu eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ku lwendo lw'otuzzi eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ku kisapatu eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ku kasabbuuni eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ekintu kyonna munnange nkontaktinga ku 0773971757 munnange mmwe Masaaba mmwe babadde aweereza ate National Unity Platform kakati olunaku olwaleero tuli famire n'okusinga famire ze mumanyi eyo kubanga ow'ekika kyasobola obutamanya nti oba olidde ow'ekika kyasobola obutamanya nti oba bakutte ng'owa National Unity Platform yategedde ddera nga ne bw'oba n'obuzibu owa National Unity Platform yasooka so bannange Masaaba talinaayo baganda be balala batali ggwe oba nze Masaaba talinaayo baganda be batali mmwe twagala tumuzzeemu amaanyi tumulage nti tukyamujjukira tumulage nti tukyamwagala tumulage nti era tumiisinga empeereza ze era tuzeesunze olunaku lw'anaddiziwa eddembe lye aleme kubeera mu kakomera ng'ate already ali mu kkomera so eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba kilo ya sukaali eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba omuti gwa sabbuuni eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba akakiita eyali yagadde okuweerezaayo Masaaba ekintu kyonna ekimuyambako awo mumbuzeeko gawaali awakyasinza okubeera awazibu ennyera we tuyita entaana y'oku nsi munnange ntuukirira ku 0773971757 alina contribution yonna ow'omutwalo ow'olukumi ow'ebitaano ow'ebisatu ow'emmeka kyonna ky'onaaba osobodde kiweereze ku 0773971757 tekijja kubeera kya bwenkanya Masaaba okubeera mu mbuzeeko geeyo yonna gy'ali ebuyukwe abeereyo paka ng'ennaku z'omwezi 23 lwakomezebwawo mu kkooti nga mpaawo n'omu ku ffe baabadde aweereza nga mpaawo n'omu ku ffe baabadde boogezi banne Allah yakyaddeyo kumulaba yadde okumuzzaamu amaanyi yadde okumugumya buli lwazuukuka alaba abantu batategeera buli lwazuukuka bamusiba n'ababbi b'enkoko buli lwazuukuka bamusiba n'abakwasi b'abakazi buli lwazuukuka bamusibye n'ababbi b'amatooke buli lwazuukuka bamusiba n'abantu b'emize egy'enjawulo naye ng'ate ye ekimusibya kwagala nnyo nsi ye so abantu abo si balina okutunulako buli lunaku abantu abo si balina okulabako buli lunaku wabula naffe yeetaaga okututunulako abamu muffe yeetaaga okututunulako twetaaga okumubeereramu twetaaga okumulaga nti tumusubwa twetaaga okumulaga nti tumwagala twetaaga okumulaga nti services ze gye tuli zaali za njawulo kyenvudde mbasaba bannange olunaku olw'okusatu ebula lwanca lwakusatu lwe lunaku lw'okukyalira abasibe so badde mbasaba ayina kaayina oba eyali yagadde otuwerekerako mu buntu oba mu ngeri yonna ey'enjawulo oba eyali yagadde otutuma oyinza okwagala otuwerekerako mukulambula Masaaba n'oga nti omuti gwa sabbuuni googwo mugumutwalire Masaaba wange oyinza okwagala okutuwerekerako n'oga kilo ya sukaali yeeyo mugimutwalire Masaaba wange oyinza okwagala otuwerekerako n'ogamba nti ssente bwezi tiziizo muzimutwalire Masaaba wange buli kyonna ky'onaatutikka nga bw'ozza otutikka ebintu eby'enjawulo bye tuzze nga tutuusa ne kino mbakakasa baganda bange ne bannyinaze kijja kutuukira ddala bulungi era mbagamba era nga mbasaba era nga mbakuutira alina kaalina aweereze ku 0777971757 ennamba eri 07773757 eri 0777371757 omusanvu ereeta amannya nti Abuduulu Kikomeko mutuwerekereko mu kukyalira ku Masaaba Faustin olunaku olwokusatu ffenna tukimanyi nti omusango oguvunaanibwa Masaaba avunaanibwa okubeera n'obukolomooni Masaaba avunaanibwa okubeera ddingommaani okusinziira nga ekkata naayo kyakatale k'ebuyikwe situmanyi kabiri kiki Masaaba ke yakozesa okusinziira nga ekkata naayo kyakatale k'ebuyikwe situmanyi oba yalinnya ennyonyi najja naayo kyakatale k'ebuyikwe n'agenda nga takozesezza passport simanyi bwe yayingira ggwanga nga takozesezza passport era simanyi bwe yalifuluma nga takozesezza passport oba oli awo bw'aba nga teyayingira Uganda nga yasinziira gye yali ekkata n'akuma akabiriiti
ne kajja ne kakoleeza buyugwe kakati we twebuuliza kabiri kika kyako akatuweeko nange nsinziire wano nkume ku State House omuliro Red Zone nsanyusa okukulaba weebala okuweereza Emmanuel Paasi Ssenyange Aisha Mugenyi PC Kathy Nanyondo mwenna abatwegasseko olunaku olwaleero mbeebaza nnyo mwebali eddala ne kana akasonga kankayiseewo kubanga vidiyo ya leero ebadde nti Kabaka talina baana. Buli omuganda lwavaayo kubanja Kabaka we kino kye kintu kye basinga okumulwanyisa nakyo era ab'endowooza enjabayaba kye basinga okukozesa okulaga entegeera yaffe nti naffe oba okulaga nti twagala okuzanyisa Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi bannange ndowooza Kabaka alina abaana ndowooza Kabaka alina omukyala ndowooza Kabaka alina baganda be ndowooza Kabaka alina baki mwabatubanjiza mu Kabaka simanya Kabaka jjanjabwe mulowooza mmwe mwagala nnyo Kabaka wamwe musinga okwagala Kabaka okusinga abaana be kaakati nange nina musajja mukulu gwembuuza era nga si mulala y'ow'embuga Bwana Katikkiro naye yennyini gye buvuddeko lwe yasemba okwadressinga eggwanga yagamba nti bano bakaabya kajjanja oba lugezigezi Ssaabasajja alina abaana nkakasa abantu bonna abamwetoolodde bamufaako buli omuntu ng'omukulembeze ow'ekitiibwa Katikkiro lwakola statement nti Ssaabasajja Kabaka alina abaana gw'omubuuzanga gwawe oyimiriddewo ng'ani era gw'oŋŋamba ng'ani nkiddamu oyo agamba nti Ssaabasajja alina abaana nga Katikkiro ayogerako gy'oli n'akugamba nti oyogera ki obanja otya Kabaka olowooza Ssaabasajja Kabaka talina baana naawe muddemu gw'owuliziganya nange ng'ani Kabaka talina baana wa Ssaabasajja oli muganda wa Ssaabasajja oli anko wa Ssaabasajja bwe kibanga ensonga zino si za Buganda nga za famire ya Ssaabasajja Kabaka nga za famire ya Sseggwanga gwe weebuuze gw'ozoogerako ng'ani Ssaabasajja Kabaka okugamba nti talina baana gwe tubuulire oyogera ng'ani lwaki Ssaabaana ba Ssaabasajja be bawuliziganya naffe ku mbeera y'obulamu bwa kitaabwe bwe kibanga ensonga eno erina kubaamu famire ya Ssaabasajja Kabaka yokka oba baana ba Ssaabasajja Kabaka bokka tubuuza Bwana Mayiga gw'oba oyogera ng'ani okututegeeza ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'abaana ba Ssaabasajja Kabaka be batajja kujja bayimirire batugambe nti bannange ffe baana ba Ssaabasajja Kabaka mu byesonyiwe bino Ssaabasajja Kabaka tumwagala nnyo kubanga ekitaffe temutusinga kumwagala era Ssaabasajja Kabaka ali bulungi era be batajja kujja kusobola kuyimirira kututegeezaako ng'Obuganda nti bannange kitaffe muwambe bannaye kitaffe ali ku house arrest oba bannaffe kitaffe ali mu mbeera bweti era ffe tulina okukikola kakati nga bwe kiri nti nammwe okuwuliziganya n'Obuganda nga mubuuza Abaganda nti bannange mwe mulowooza Ssaabasajja talina baana Ssaabasajja afuna bujjanjabi lwaki baana b'essibe babitugamba lwaki mmwe mubitugamba nti si bya famire zino ensonga si za famire lwaki abaana b'essibe babitugamba era lwaki ye mmwe mubitugamba ekyo ekibaleetera okubanga mmwe mulina otunnyonnyola ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka kye kituleetera okubanga nti yeffe tulina okubanja obujjanjabi bwe otherwise nammwe mwalirese ng'abaana ba Ssaabasajja Kabaka ne babanga be balina okuwuliziganya n'Abaganda ku mbeera y'obulamu bwa kitaabwe naye olw'okuba nti obulamu bwa kitaabwe si bwa famire yaabwe yokka nti Ssaabasajja Kabaka paati y'ennene y'abantu ba Buganda
yensonga lwaki mmwe abeetwala ng'abakulembeze Mmengo era ye mmwe muwuliziganya n'Obuganda ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga tonnambuuza nkutijjirako ng'ani ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwe mbuulira lozza okunnyinnyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka ali mu kufuna bujjanjabi era abatumidde wadde talina maanyi bulungi jjojja olukusa okuba nti abaana be si be balina okubyogerako gwe omukopi era gwe alina okubyogerako lwaki gwe omukopi ekyo gwe abeera alina okukyogerako lwaki toleka abaana ba Kabaka bajje batwetegerezeko ku mbeera y'obulamu bwa kitaabwe kubanga nze nno nange nandirowoozezza nti Katikkiro okujja n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi Ssaabasajja Kabaka ali bulungi ne tukuwakanya n'enkya ne luli n'osigala nga yeggwe muntu y'omu najja tumajjunju kale yajja akale emmunye atugambe nti Ssaabasajja Kabaka kitange ali bulungi naye ekyo ekiremesa Jjunju okujja okuwuliziganya n'Abaganda ku mbeera y'obulamu bwa kitaawe kyekyo era kyekimu ekimulemesa okujja okugamba bannayuganda nti bannange taata yeetaaga okufuna obujjanjabi obw'amangu oyo tasobola kujja agambe Kabaka jjanjabwe ng'era bw'atasobola kujja kugamba nti kaakana atereddemu omusuubira otya okujja okugamba nti ajjanjabwe nze nno nandirowoozezza nga tonnagamba bantu ebyo bibooziboozi byebyo ebigambo byammwe byonna Ssaabasajja Kabaka wabagamba nti ajjanjabwe mulowooza Ssaabasajja Kabaka talina baana kaakati gweoyogera ng'ani oli mwana wa Kabaka naawe lwaki toleka statement neyita mu kamwa k'abaana ba Kabaka bwe bamwe erina okuyita ddala era bwe kibanga omwana wa Kabaka yalina okubanja obujjanjabi bwe yekka then lwaki toleka statement naawe ng'eyo neyita mu kamwa ke lwaki gwe alina okugimwogerera olabe yeetegeezaako Obuganda ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwerongoose si alina okugyogera mbuulira waanaafuna obuvumu obugamba Abaganda nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwonoonekedde ddala bannange yeetaaga okujjanjabwa oyo atasobola kugamba nti Ssaabasajja Kabaka akubye ku matu ng'era Mayiga gwe alina okututegeezaako nti Ssaabasajja Kabaka akubye ku matu oyo gw'osuubira jja okujja agamba Abaganda nti bannange Ssaabasajja Kabaka ali bubi Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe nze nno nandirowoozezza mbu nti mulekeraawo ensonga zino okuzibalaatiramu mulekeraawo ensonga ezirimu obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuzibalaatiramu ate Ssaabasajja Kabaka bwe baba nga bamubabanja baba tebamubabanja mu bubi mulekeraawo mwoleka Obuganda ng'ekivumo mulekeraawo kwoleka Ssaabasajja Kabaka Obuganda ng'ekivumo buli Ssaabasajja Kabaka lwalabikako eri Obuganda buli Omuganda lwakubanja Kabaka we Ssaabasajja Kabaka n'omwambaza ekkooti n'ogamba nti eno baagiguzeewa ne mumwambaza ekiniigiina ne mumusiba emisipi egiriko ebituli ne mumufuula ekirala ennyo ekitagasa ne mumunaabuula ekitiibwa kye kyonna n'obuzito bwe bwonna ate oba mwagala kwejja ku Baganda babasabye Kabaka we nabagambye emisana kale katugambe yembeera ayo oba ffeesi yebe tetuyinza bifaako kubanga omuntu bw'alwala era tomusuubira kutunula bulungi naye n'ekiniigiina bannange kiri part of obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Kabaka bw'alwala takkirizibwa kwambala ku ngatto nnungi esonsekebwamu Ssaabasajja Kabaka bw'alwala tateekeddwa kwambala ku jaketi nnungi ejja mu kitiibwa kye Ssaabasajja Kabaka bw'alwala mulaba muleetera eri Buganda na mu t-shirt ekituufu mulekeraawo okufuula Ssaabasajja Kabaka ekivumo buli Omuganda lwanaakubanja Kabaka we kubanga kino ekintu kye bali mu kkola kijjirayo ddala ekifaananyi nti abaana ba Kabaka batukyawe kubanga buli we tubanja Obuganda kitaabwe oba buli we tubanja abali ku ntikko kitaabwe avaayo nga kivuma ate bambi kale bo basigala nga baana bayinza okumenyeka emitima nti laba taata ffe bamufudde ekivumo bano baagala kwawukanya Buganda na Ngoma Obuganda bonna baagala twawukanya na lulyo olwo ate era ne Ssaabasajja Kabaka baagala mutukyaya kubanga buli wetumubanja nga bamugjayo bamusumikasumika byampaka ate oba abantu bwebakubanja ate oba baagala bifaananyi jangu tukuteekeyo wallahi ya Mungu nga bamufuula ekitagasa bamuleeta mu bantu ng'ekimpemempeme nga bamuleeta mu bantu nga taliimu nansa ya kubeera ya mukulu wa Ssiga
oba omukulu wa kasolya oba omukulu w'ekika naye nga bakulaga kyo ye kabaka waffe. Nze nina mukwano gwange Munnakenya namulaze ne mugamba laba Ssaabasajja kabaka waffe. See how our king looks. Nambuuza is he sick? Konze yes he is sick. Nambuuza nti n'engoye ze ndwadde n'enniigiina gy'ayambadde ndwadde naswadde. Mulekeraawo okulaga Obuganda Ssaabasajja kabaka ng'ekivumo. Omuganda bw'akusabanga kabaka we muleetenga kabaka we, lekeraawo okumuleetanga komona. Lekeraawo okunafuya ekitiibwa kya Ssaabasajja kabaka n'amaanyi ga Ssaabasajja kabaka. Ssaabasajja kabaka mumufudde owa bulijjo olw'okubanga mwagala omunafuya n'okunafuya Abaganda abamubanja ng'entakira. Kubanga Abaganda abamubanja ng'entakira gye banaakoma omubasabanga buli we bamubasaba mumubaddiza mutyo bajja ttuuka batya okumulabira mu mbeera eyo. Balekeraawo okumubabanja bagambe maama ne bw'anaabula bagambe twamubabanja luli baavuma muvume baamutuddiza ng'ekivumo. Kaakati buli we tumubabanja tulabika nga ffe abamuvumisa bamuveeko bagambe nti owange atava ku mulungi ofooza Ssaabasajja kabaka tulekeraawo kumubanja battireeyo omulundi ogwo nga tewakyali amubanja. Gayiridde muleke keraawo okuleeta Ssaabasajja kabaka ng'ekivumo mu public. Tubalaba ba Moses Ali bonna balwadde. Moses Ali mulwadde n'okwefukira yeefukira. Mukama amusaasire naye amuwonye. Naye era emyaka gy'ate gy'egyo alemedde mu ofiisi y'obuweereza ate emirimu gibeera mingi nnyo yeetaga kuwummula na kufuna bujjane. Mulwadde naye munnange tebamuleeta mu public ng'ali ato. Kadaaga maama mulwadde. Abantu ab'enjawulo balwadde tulabyeko abalwadde ne mu famire yaffe waliyo abalwadde ate nga ab'omu famire yaffe be balwadde abaavu. Naye tunuulira omulwadde nannyini nsi. Omulwadde gwe bakugamba asinga obugagga mu Uganda kubanga ettaka bwe bugagga ensi zirwanira ttaka amawanga galwanira ttaka. Tunuulira asinga ettaka mu Uganda bwe bamukuleetedde. Tunuulira landiroodi w'ennyumba k'osola. Tunuulira Ssaabasajja kabakawo. Laba enfaanana ya Ssaabasajja kabakawo. Oyo gwe bakugamba nti ye landiroodi w'ewammwe. Bwe batyo bwe baleese landiroodi w'ewammwe. Bwe batyo bwe bafudde landiroodi w'ewammwe. Landiroodi w'ewammwe bamufudde ekitagasa. Landiroodi w'ewammwe bamufudde ekitajjansa. Ze mbakakasa Abaganda temukoowange era temulemererwanga olunaku n'olumu okubanja nga Ssaabasajja kabaka ng'ababuze ku maaso. Olunaku lwe mulisumagira mulyebuuza Walumbe waayise nammwe temulimanyaawo. Eno enduulu gye mukubaakubako y'ekyakuumya obulamu bwa Ssaabasajja kabaka. Gino emiranga gye mukubakuba kuno okulaajana kwe mukola kwe kukyakuumya obulamu bwa Ssaabasajja kabaka. Kubanga kaakati bakimanyidde ddala bulungi tebakyaswana mukuuma mwezi mulamba ng'Abaganda tebamulabako. Wonoomukuumira omwezi omulamba ng'Abaganda tebamulabako obwo obudde bukumala bulungi okweteekateeka okusobola okumutta. Buli lw'oyisangawo wiikisi bbiri nga tolabye ku Ssaabasajja kabaka tandiikiriza mpola gamba Ssaabasajja kabaka wange ali bulungi. Eyo ye security yokka yasigala ku Ssaabasajja kabaka. Eddoboozi lyo positi yo na biki byonna byokola ye security yokka Ssaabasajja kabaka gye yasigaza okusigaza obulamu. Amagye emmundu na buli kimu tebikyasobola kukuuma bulamu bwa Ssaabasajja kabaka kuba sikiwa nti yonna gyali akuuma magye akuuma mmundu. Nedda akuuma gwe kulabisa kuwogganawogganako gwe kolanga omuntu. Museveni abeerenga kamunye buli lw'omulaba nga ajja okubaka akakoko oboggoleko nti bo vaawo. Yeyo engeri yokka gye tugenda osobola okukuuma kabaka. Temuggwamu maanyi wadde nga buli we mumubasaba bamubawanga ekivumo. Kakati oteekaawo Mayiga n'oteekaawo ne Ssaabasajja kabaka n'olabanga ono ye kabaka ng'oli ye mukopi. Ono Mayiga yafaanana kabaka yatunulanga kabaka. Ssaabasajja kabaka gwe bafudde ng'omukopi njagala obasimbawo babiri maama. G'obuuza omuntu atali wa mu Uganda oba atagoberedde nnyo bya Uganda obuuze kwono n'ono ani boosi wa munne.
onajja kugamba nti ono omuzeeyi ye yakuza buno obwana obwali obw'omugagga nga kakati kana akaana k'omugagga kamusiima olw'okubakuza obulungi ne kamuteekako wali abeerekaawo munnange yalinga boosi we kati Ssaabasajja Kabaka afaanana nga atakyali boosi kaakati Mayiga yafaanana nga boosi wa Ssaabasajja Kabaka njagala kaakati ŋŋambe nti Ssaabasajja Kabaka olina omukolo ne bamukuleekyane wali ne bakuleekyane ne Mayiga naye olinako abagenyi abavudde e Bulaaya bagenda kubuuza Mayiga Ssaabasajja Kabaka tebajja mmubuuza ono yafaanana Kabaka maama ono yafaanana obwa boosi ono yalinga nnyinimu naye nga mbasaba Baganda temulekeraawo bino bye babagamba mbu simanya talina baana be talina biki awo mubaveeko ate ogamba Ssaabasajja Kabaka muwambe waaba muwambe bba abaana be babeera firire era waliwo n'ekyamaama Nnaabagereka kifaananyi ekyafulumye oba obutambi obwafulumye ng'ali ku mukolo aseka ne mugundi wa Muhoozi mukazi wa Muhoozi kana ne baga babano abantu abajega ne baga babo bagamba Ssaabasajja Kabaka ali bubi mukazi we ali eno anyumirwa kyokka bambi abalala ate ne balumba maama Nnaabagereka laba bawaali eri yali eno anyumirwa mikwano oluwambe enkoko empanga teluyinza kulemererwa kuwamba nkoko nseera bannaye mbadde mbasaba ye maama tusooke tumuleke maama Nnaabagereka tusooke tumuleke kubanga mu bantu bonna ab'emyaka gye mu bantu bonna ab'ekitiibwa kye nga gwe kyogamba n'alemu okuyita bakulu banne ku mikolo egijja egy'okusonderako simanya ssente zaabiki n'ayita mukazi wa Muhoozi nga ye mukwano gw'oyo omwana omuto n'aleka ab'emyaka gye ab'ekitiibwa kye n'ayita muka Muhoozi kale n'atayita mukulu munne Kataaha n'ayita muka Muhoozi njagala obbategeezaako nti oluwamba sseggwanga terulemererwa kusaanyaawo nkoko nseera oba kuwamba nkoko nseera Ssaabasajja Kabaka bw'abeera muwambe automatically ne maama abeera muwambe nze mbadde mbasaba ye maama mumuleke mbadde mbasaba ye maama temumuyisaamu ggaali kubanga ye Ssaabasajja Kabaka bw'aba muwambe ne maama abeera muwambe era ndowooza mwamulabye bwe yabadde akolaakola bambi ebintu ebimukakkanya ebimuwebula oba ebimusuubiza okubeera omusanyufu ennyo ku mbeera egenda mu maaso mu Buganda naye nga ggobola maama asobola okukola bw'atyo oli najja naggamba mwe mubanja Kabaka muli gasiru nnyo bagiguzeewa ne mumwambaza ekiniigiina ne mumusiba emisipi egiriko ebituli ne mumufuula ekirala ennyo ekitagasa ne mumunaabuula ekitiibwa kye kyonna n'obuzito bwe bwonna ate oba mwagalako ejja ku Baganda babasabye Kabaka we nabagambye emisana kale katugambe ye embeera yo oba feesi yebe tetuyinza bifaako kubanga omuntu bw'alwala era tomusuubira tutunula bulungi naye n'ekiniigiina bannange kiri part of obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Kabaka bw'alwala takkirizibwa kwambala ku ngatto nnungi esonsekebwamu Ssaabasajja Kabaka bw'alwala tateekeddwa kwambala ku jaketi nnungi ejja mu kitiibwa kye Ssaabasajja Kabaka bw'alwala mulaba muleetera eri Buganda na mu t-shirt ekituufu mulekeraawo okufuula Ssaabasajja Kabaka ekivumo buli omuganda lw'anaakubanja Kabaka we kubanga kino ekintu kye bali mu kkola kijjirayo ddala ekifaananyi nti abaana ba Kabaka batukyawe kubanga buli we tubanja Obuganda kitaabwe oba buli we tubanja abali ku ntikko kitaabwe avaayo nga kivuma ate bambi kale bo basigala nga baana bayinza okumenyeka emitima nti laba taata yaffe bamufudde ekivumo bano baagala kwawukanya Buganda na ŋŋoma Obuganda bonna baagala twawukanya na lulyo olwo ate era ne Ssaabasajja Kabaka baagala mutukyaya kubanga buli etumubanja nga bamugjayo bamusumikasumika byampaka ate oba abantu bwe bakubanja ate oba baagala bifaananyi jangu tukuteekeyo wallahi ya Mungu nga bamufuula ekitagasa bamuleeta mu bantu ng'ekimpemempeme nga bamuleeta mu bantu nga taliimu nansa ya kubeera ya mukulu wa Ssiga oba omukulu wa Kasolya oba omukulu w'ekika naye nga bakulaga kyoye Kabaka we waffe nze nina mukwano gwange Munnakenya namulaze ne mugamba laba Ssaabasajja Kabaka waffe see how our king looks nambuuza is he sick konze yes he is sick nambuuza nti n'engoye ze ndwadde n'enniigiina gy'ayambadde ndwadde naswadde
Mulekeraawo okulaga Obuganda Ssaabasajja Kabaka ng'ekivumo. Omuganda bw'akusabanga kabaka we muleetenga kabaka we, lekeraawo okumuleetanga komona. Lekeraawo okunafuya ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka mumufudde owa bulijjo olw'okubanga mwagala omunafuya n'okunafuya Abaganda abamubanjanga entakira. Kubanga Abaganda abamubanjanga entakira gye banaakoma omubasabanga buli we bamubasaba mumubaddiza mutyo bajja ttuuka batya okumulabira mu mbeera eyo. Balekeraawo okumubabanja bagambe maama. Ne bw'anaabula bagambe twamubabanja luli baavuma muvume baamutuddiza ng'ekivumo. Kaakati buli we tumubabanja tulabika nga ffe abamuvumisa bamuveeko bagambe nti owange atava ku mulungi ofooza Ssaabasajja Kabaka. Tulekeraawo okumubanja battireeyo omulundi ogwo nga tewakyali amubanja. Mbeegayiridde mulekeraawo okuleeta Ssaabasajja Kabaka ng'ekivumo mu public. Tubalaba ba Moses Ali bonna balwadde. Moses Ali mulwadde n'okwefukira yeefukira. Mukama amusaasire naye amuwonye. Naye era emyaka gye ate gy'egyo alemedde mu ofiisi y'obuweereza ate emirimu gibeera mingi nnyo yeetaaga kuwummula na kufuna bujjane. Mulwadde naye munnange tebamuleeta mu public ng'ali ato. Kadaaga maama mulwadde. Abantu ab'enjawulo balwadde, tulabyeko abalwadde ne mu famire yaffe waliyo abalwadde ate nga ab'omu famire yaffe be balwadde abaavu. Naye tunuulira omulwadde nannyini nsi. Omulwadde gwe bakugamba asinga obugagga mu Uganda kubanga ettaka bwe bugagga, ensi zirwanira ttaka, amawanga galwanira ttaka. Tunuulira asinga ettaka mu Uganda bwe bamukuleetedde. Tunuulira landiroodi w'ennyumba k'osola. Tunuulira Ssaabasajja Kabakawo. Laba enfaanana ya Ssaabasajja Kabakawo. Oyo gwe bakugamba nti ye landiroodi w'ewammwe. Bwe batyo bwe baleese landiroodi w'ewammwe. Bwe batyo bwe bafudde landiroodi w'ewammwe. Landiroodi w'ewammwe bamufudde ekitagasa. Landiroodi w'ewammwe bamufudde ekitajjansa. Ze mbakakasa Abaganda temukoowange era temulemererwanga olunaku n'olumu okubanja nga Ssaabasajja Kabaka ng'ababuze ku maaso. Olunaku lwe mulisumagira mulyebuuza Walumbe waayise nammwe temulimanyaawo. Eno enduulu gye mukubaakubako y'ekyakuumya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Gino emiranga gye mukubaakubako kuno okulaajana kwe mukola kwe kukyakuumya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga kaakati bakimanyidde ddala bulungi tebakyaswana mukuuma mwezi mulamba ng'Abaganda tebamulabako. Wonoomukuumira omwezi omulamba ng'Abaganda tebamulabako, obwo obudde bukumala bulungi okweteekateeka okusobola okumutta. Buli lw'oyisangawo wiikisi bbiri nga tolabye ku Ssaabasajja Kabaka tandiikiriza mpola. Gamba Ssaabasajja Kabaka wange ali bulungi. Eyo ye security yokka yasigala ku Ssaabasajja Kabaka. Eddoboozi lyo, positi yo na biki byonna by'okola ye security yokka Ssaabasajja Kabaka gye yasigaza okusigaza obulamu. Amagye, emmundu na buli kimu tebikyasobola kukuuma bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kuba si kiwa nti yonna gy'ali akuuma magye, akuuma mmundu. Nedda akuuma gwe kulabisa kuwogganawogganako. Gwe kolanga omuntu. Museveni abeerenga Kamunye. Buli lw'omulaba ng'ajja okubaka akakoko oboggoleko nti bo vaawo. Yeyo engeri yokka gye tugenda osobola okukuuma Kabaka. Temuggwaamu maanyi wadde nga buli we mumubasaba bamubawanga ekivumo. Kakati oteekaawo Mayiga n'oteekaawo ne Ssaabasajja Kabaka n'olaba ng'ono ye Kabaka ng'oli ye mukopi. Ono Mayiga yafaanana Kabaka, yatunulanga Kabaka. Ssaabasajja Kabaka gwe bafudde ng'omukopi njagala obasimbawo babiri maama. Bw'obuuza omuntu atali wa mu Uganda oba atagoberedde nnyo bya Uganda obuuze ku ono n'onaani boosi wa munne. Ono ajja kugamba nti ono omuzeeyi ye yakuza buno obwana obwali obw'omugagga nga kakati kano akaana k'omugagga kamusiima olw'okubakuza obulungi ne kamuteekako wali abeerekaawo. Munnange yalinga boosi we kati. Ssaabasajja Kabaka afaanana nga takyali boosi kaakati Mayiga yafaanana nga boosi wa Ssaabasajja Kabaka. Njagala kaakati ŋŋambe nti Ssaabasajja Kabaka olina omukolo. Ne bamukuleetyane wali ne bakuleetyane ne Mayiga naye olinako abagenyi babavudde e Bulaaya bagenda kubuuza Mayiga. Ssaabasajja Kabaka tebajja mmubuuza. Ono yafaanana Kabaka maama. Ono yafaanana obwa boosi. Ono yalinga nnyinimu. Naye nga mbasaba Baganda temulekeraawo bino bye babagamba mbu simanya talina baana be talina biki awo mubaveeko ate ogamba Ssaabasajja Kabaka muwambe waba muwambe bba abaana be babeera ffirire. Era waliwo n'ekyamaama Nnaabagereka
kifaananyi ekyafulumye oba obutambi obwafulumye ng'ali ku mukola aseka ne mugundi wa muhoozi mukazi wa muhoozi kana ne baga abantu abajega ne baga baabo bagamba Ssaabasajja Kabaka ali bubi mukazi we ali eno anyumirwa kyokka bambi abalala ate ne balumba mama Nnaabagere kalaba bawa ali eri yali eno anyumirwa mikwano oluwamba enkoko empanga teluyinza kulemererwa kuwamba nkoko nseera bannaye mbadde mbasaba ye maama tusooke tumuleke maama Nnaabagereka tusooke tumuleke kubanga mu bantu bonna ab'emyaka gye mu bantu bonna ab'ekitiibwa kye nga gwe kyogamba n'alemu okuyita bakulu banne ku mikolo egijja egy'okusonderako simanya ssente zaabiki n'ayita mukazi wa muhoozi nga ye mukwano gw'oyo omwana omuto n'aleka ab'emyaka gye ab'ekitiibwa kye n'ayita muka muhoozi kale n'atayita mukulu munne Kataaha n'ayita muka muhoozi njagala obbategeezaako nti oluwamba sseggwanga terulemererwa kusaanyaawo nkoko nseera oba kuwamba nkoko nseera Ssaabasajja Kabaka bw'abeera muwambe automatically ne maama abeera muwambe nze mbadde mbasaba ye maama mumuleke mbadde mbasaba ye maama temumuyisaamu ggaali kubanga ye Ssaabasajja Kabaka bw'aba muwambe ne maama abeera muwambe era ndowooza mwamulabye bwe yabadde akolaakola bambi ebintu ebimukakkanya ebimuwebula oba ebimusuubiza okubeera omusanyufu ennyo ku mbeera egenda mu maaso mu Buganda naye nga ggobola maama asobola okukola bw'atyo oli najja naggamba mwe mubanja Kabaka muli gasiru nnyo laba ye maama ali eno yeeyagala kubanga akimanyi nti bbaawe ali mu mikono mituufu kaakati geraageranya okugira kwa maama geraageranya okuseka kwa maama geraageranya n'essanyu maama lye yalina ku mukolo n'ekifaananyi kye walabye ekya Ssaabasajja Kabaka lyali lyetaagisa nga ggwe bbaawe alimu eyo embeera ng'eno oli ku omukolo ogw'essanyu omukolo oguliko endongo omukolo oguliko bbiya omukolo oguliko wayini n'okumwenya n'amwenya gw'oba olaba okumwenya okwo kwali kwetaagisa okusinziira ku kifaananyi kye walabye kitegeeza nti ne maama yennyini ng'omuntu yaliba ng'ali anda nnyala yaliba nga maama bakozesa mukozese yalibanga maama naye kaakati batandise okumuttattana yalibanga maama naye kaakati batandise okumuzimbulula ako nka bategeezezzaako ng'Abaganda jjukira bano abantu baagala tubrandinga ng'aboonoona ekifaananyi kya famire enfuzi ya Buganda tulina okubalaga nti obuzibu bwaffe tubuyina na bana abali emmengo tetubuyina na mu nju ya Ssaabasajja Kabaka owa Buganda maama mumuleke Ssaabasajja aba muwambe ne maama muwambe obuzibu bwaffe buli ne mayiga nkiddamu obuzibu bwaffe ng'Abaganda buli ne mayiga Owekitiibwa Katikkiro atali mulambulukufu Owekitiibwa Katikkiro atali mwerufu era eyajja mu kifo nga tamanyi buzito bwakyo kubanga ekifo ekyo Katikkiro mwatuula kyakuwuliziganya n'Abaganda naye Abaganda buli bamubanja Kabaka yakuzaala mu mukyala ki yakuzaala mu ssaza ki mu muzaana kimwe yakuzaala ggwe Kabaka talina abaana lwaki toleka naawe abaana be ne boogera ebyo bwe baba tebasobola kwogera kigambo kitono ng'ekyo nti ali bulungi gw'obasuubira okujja bagamba Obuganda nti abaye kitaffe muwambe abange kitaffe yeetaaga bujjanjabi weewe gwe nakulangiridde mu bantu be ŋŋamba nti ntayi era abansinye nakulangiridde nakutadde mu bulakalisiti musajja ggwe kuddanga ku Baganda n'obeema onkolerangako kuddanga ku Baganda n'obamanyiira ye lwaki abaana ba Kabaka si be Bakatikkiro lwaki baakiwa ggwe bwe kibanga Buganda erina kutambulira ku luli olulangira gw'oli mwana waani wava mu Ssekabakaani ye ggwe mulangiraani wava mu Kyabaggu wava mwani wava mu Namuggala wava mwani wava mu Nabakka Chwasooka wava mwani Buganda alyoka okutuuka okwogerako ku bintu ebyalwanya by'abajjajjabe nga simanyiyo na jjajjawo mulwanyi n'omubuuzi oyogeranga ani njogeranga muzzukulu w'omulwanyi yagaziya Buganda nga kati nze njagala kugaziya ekyo jjajja wange kye yaleka oba njagala kukuuma ekyo jjajja wange kye yaleka kakati gw'okiriko okifunza kimaze okufunda tubuuza Nnamunswa ye aliwa taate gwe Nnamunswa gwakuzaala gwe nkuyegeza ava mu ggwe
namunso abasi azaala enkuyege zaava mu ggwe ffe tuli nkuyege mu Buganda Ssaabasajja Kabaka nga ye namunswa oba ntegeerekese bulungi naye nga njagala okubasaba neggonjebwa maama musooke mumuleke maama Nnaabagereka musooke mubujje mu bintu bino musooke mumujje mu nsonga zino kubanga Ssaabasajja ye waaba yawambibwa ne maama yawambibwa maama talina nsonga lwaki yali aseka ku lunaku olwo abantu batuuke okugamba nti bagamba maama Ssaabasajja ali bubi la mukazi we ali mu kweyagala ekitegeeza bano bapropagandist bano abantu bayeekera ba Buganda gwembuulira maama awe essanyu we yali alijja okusinziira ku kifaananyi kye walabye era essanyu bw'oba waliraba kitegeeza lyali lifekingi ne maama baamuteeka nnyala ne maama baamuwamba maama wa Buganda mumuleke bwe munaabebula maama wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka mujja kuba mumuvodde olwo nkiddamu bwe munaaweebula maama wa Buganda nga Ssaabasajja Kabaka tannaga nti Sinnaabagereka oba mutalase ne Ssaabasajja Kabaka mugenda kuba mumutyobodde ye maama mumuleke mukwatagane n'ono mukopi munnammwe mwambalagane n'ono mukopi munnammwe kyekizibu Buganda kyerina ono mukopi munnammwe kyekizibu Buganda kyerina mulwanagane n'ono mukopi munnammwe ayagala okwefuula abalangira abeere w'amaanyi nnyo n'okusinga abalangira abatuufu oyo gwe muba mukwatagana naye awo nvuddewo naye nga nkulekedde akalowoozo nkugamba nti yenna akugamba nti Kabaka talina baana mubuuze gwe oli mwana we waakumeka ova muzaana waani baakuzaala wa oli muzzukulu waani era oba bw'oba toli mwana wa Kabaka olina oluganda lwonna ku Ssaabasajja Kabaka oluli close bwe ruti bw'aba talulina mugambe eyo kategole mwoyogerera ng'Omuganda oliziganye n'Abaganda nange mwenjogerera ng'Omuganda ate era abaana be baba tebasobola kujja kwogera ekyo ekitonotono ne kino ekinene ti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe babeera tebayinza kukyogera mayiga oba ntegeerekese bulungi pitiddeko Katonda wa Mongi gwe nkuwa eddakiika 2 sikwonoonerako budde Amongi nkuwa eddakiika 2 sikwonoonerako budde Waga kati mmanyi olinayo omulongo Magobwe olina n'omwana omulongo eyeewalula n'omwana nkimanyi kakati essaawa eno oli mu kuyonsa mwana olina ebyokkola nina okukuweterako mangu nnyo ensonga zo nzimale gwe Amongi olunaku mpuuga lwe yakukwata n'akutwala Emmengo ne mugula tiketi oba kits ez'emisinde gya Kabaka ebizibu bwe byatandikidde Amongi nkiddamu olunaku lwe wakwatibwa mpuuga n'akutwala Emmengo n'ogula kits ez'emisinde gya birthday Kabakazi birthday run mu Paalamenti ekyaliddeko embuga ebizibu bwe byatandikidde era njagala okukutegeezaako Museveni muli kye yeebuuza gwe Emmengo wagendawo ngaani wagenda kukolawo ki wagenda kuteesa ku ki toli muggula buganzi toli mu kwetunda mpola toli mu kwewanika mpola naawe teweegwanyiza ekifo kyange Amongi ng'ofuna ekifo ekyo nakugamba nti kaakati Museveni akutaddeko amaaso 2 ate yeggwe omu ku bantu baasinga okutya kati kubanga oli determined Museveni asobola obutatya muntu yenna alina mmundu alina ssente kubanga asobola okuba nga tamanyi bikozesa ng'alina emmundu ng'alina essente naye nga tamanyi bikozesa naye Museveni atya omuntu ali determined kakazi gwe oli determined Museveni akimanyi nti tokkuta oba tosiima onyooma azin obeera oyagala ekifo ng'okiyayanja naye olumala okukituukamu ng'okinyooma ng'oyagala ekyawaggulu ekidda ku kino mw'obadde Amongi Museveni akumanyi kakati yakulabye empuuga yakuvuze n'akutwala Emmengo nti muguze tiketi ku lwa Paalamenti naye ng'akimanyi ezo zaabadde ssente zo za mu nsawo teri wa Paalamenti oba mubaka wa Paalamenti yaguze ku tiketi simanyi ez'Akabakazi birthday run oba kit ez'Akabakazi birthday run teweerabira Amongi nti oli mu NRM waliwo akabondo k'ababaka ba NRM gye tuyita NRM caucus ekulirwa Nampala wammwe era muki mu ssetteeserezo aba NRM ababaka wabasoloozezaamu ssente mmeka ze watutte Emmengo
buli mubaka yakuwaayo ssente mmeka ze watutte Mmengo aba NRM banno then akugambe ssente ze watutte Mmengo wazijjeewa ewo okuzijja wabadde oyinza okuba nazo akubuuze nti watutte zaaki era ekigendererwa kyabadde ki obutatutegeezaako era ekigendererwa kyabadde ki obutasonda na babaka banno wabula ggwe n'okwata mu nsakoyo ne wekkate Mmengo omulundi gumu mu kwekkate Mmengo omulundi gumu wabadde onoonya ki buganzi wawedde ggwe lwe wagenda Mmengo mpuga lwe yakkwata n'ogenda Mmengo ebizibu bye bisinga ebiri mu kutawaanya we bitandikira era n'empuuga bwe weetegereza obulungi Museveni bwe yalaba nga mpuuga enaakubiddwa mbegawe nga mpuuga ye yakulembeddemu oli okugenda Mmengo aba NRM nga bulijjo batuvuma tetumanyi kuzannya byabufuzi ne mukama waabwe kakati akoze ekintu kyekimu kye twakoze naawe yakugasseeko kwa Amongi okwata otya Amongi n'omutwala Mmengo mubala kaki temubanga Abaganda muyina bye mwagala okukukuta n'abantu abalala bye sitegeerako Anita Amongi nkulayirira eyo basime nze yeekolera Itongwa bannayita nkome wano naye nga nnyongera okubajjukiza bannange olunaku olwokusatu lwaki sivaawo wano nga nsondeddeyo ne bwegiba emitwalo ngagi webale nnyo muganda waffe yeekolera Itongwa kugatta ddoboozi lyo kuli Abannayuganda bangi abayimuse bangi abavuddeyo okulaba nga tulwanirira Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo twebaza buli omu alina kyakola okulaba nga Ssaabasajja Kabaka alwanira tulina okusuubira n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ajja kuba bulungi era twongera okubajjukiza Bannayuganda bonna nti tulwanirira wamu tulabe nga tutaasa Ssaabasajja Kabaka